country of Uganda, the people of Uganda, Dushime Catherine Benon first, netondera family yange. Munsonyiwe, wadde bansonyiwa, naye nneeyongera ne ngyetondera. Secondly, netondera abantu be Uganda. I'm really sorry. Munsonyiwe da. Okay, Kachumba TV MC Prince Ivo tuli ku mikutu egy'enjawulo naye kanswe mutambulira ddala bulungi nnyo. Tuli wane eno mu show, she wedde tambudde bulungi nnyo. Twagala tubuuze ku bantu she badde etya, abantu turn up ebadde etya. Musani Kaizi, ogamba otya soko jjo wano tubuuze ku bantu. Tumanye na bice bibadde mu maaso mu otubule ne bigenda mu maaso mu fango. Ogamba otya kiriwo. Oli bulungi. Ndi fit. Bigenze bitya? Anti obirabye. So ebadde etya? Tewali fango niwe bera ne bitatambula. Bitambudde bulungi. Mashallah. Bwe butyo wabibala? N'okusingawo. We are living the future we planned. Okakasa? We are fango everywhere the fangons. She badde yitibwa etya? Kabikuse. Kabikuse. Stage drama. Kituufu kabikuse. Kabikuse ne tukabikka. Mukulembeza nkubideko kasimu nangamba tukabikke. Ande badengera kubuuza alien nga talebiseeko. Abadde alinako program bamutimbye. Tumanyi woobeera alina okubeera watawagira emirimu gy'abaana abato abagezaako okwesitula. Andi gino gyoba tejabadde gya fangoni. Kati gwe wazenga vice president. And I grew up in theatre. Kati theatre gye mbadde ndi mu kukolera. Ate mukama wange bya theatre tannabitegeera nnyo. Kino si kyekiba kye bagamba ekituufu ekituukiridde nti nno mwayawukana ne Kyukamba kuba tetumulabyewo. Mutwale kye mwagala. Abantu bagambe bannyonnyola. Ate ntya. Kyukamba aliwa? Wali. Alina emirimu gy'abadde akwasaganya. Naye jjo yabadde alinawo show. Baamuyise ku show ya Ketra. Yabaddewo. Sente tezaabawula nga bwe boogera. Tankunnyonnyola to papa oyagala information kuva mu nzi oba ogiyina. Gyoyagala oba ogiyina. Yogere taata. Nti buli brand fena tuli brand. Buli brand erina amatabi geeyambako. Kitegeera nze nyiza obanga ndi kyali wa Kenny oba Van nga si kyali waabwe. Sijja mu bakaka. Okitegeera tutegeeraganye. Naye nga mukyali kitole. Ate nkyate tulina show tuwe show labe bwe tutakola. Abamawulire mubuuza nnyo ebyekisiru ne tujja batereza guno omwaka. Ale naddala gwa Ivan. Kolera sente nga mmeka? Ezaaki? Ndiwo yamu. Bukadde 10. Temwegobyeko ba customer. Bagende. Ombuuzizza ki? Fangoni etambula etya? Baŋŋambye sebitambula bulungi. Bitya? Mu kibira eyo si birungi. Kabive ku booda bwe binaatuuka gye biraga tunaabibanyonnyola nti sebitambula bulungi. Ate byanditambudde bitya? Naye ng'omukulu ali bulungi. Tali bulungi. Si kyemwagala owulira? Atali bulungi naye baba Fangoni bamanyi nti omukulembeze ali fit. Waliwo ekirala? Kale katubuuze ku bantu abalala bwate si mwangu nnyo naye tetumanyi kige. Mukama wange yaŋŋambye weegendereze nnyo bwana bw'amawulire obwo. Nange yakuŋŋambye. Ate kuno kusingira ddala gwe gwayasobaako amawulire ga Fangoni. Yaŋŋambye bwana obwo bwegendereze ne Kabone. Otuukayo mugambe? Abantu bamwagala bamutumire. Kabone akakabani. Bw'oganda yekka. Gamba Sinagu Gabone. Bagala nyo mugule kwagala Fangoni. Abafangoni mwenna mbagala nyo bless we lead everywhere we lead. We conquer all of the conquerors. Woohoo! Andi ogimanyi sayina. Aye. Okay, kale bwate Sani Kaizi bwate wabadde tulinamu kubazze okulaba. Baby how are you? Kabulungi. Sembere wane ogamba otya? Nangu fulumye. Viriddewo okujja wano. Nansana. Yo wagire ku mwana. Mutima ogujjeewa. Mbadde nange mpulira nga njagala kujja nga kyo mpulira spirit engamba nga njagala kujja ndabeko. Bikunyumidde? Nyumiddwa twandizzeeyo ne tuddamu round eddako. Ani asinza okunyumisiza? Buli omu anyumisiza muse special oli omuwala oyo abadde muzannyo omumpi. Omwana omumpi akoledde bulungi. Nnyo. Olowooza wa myaka emeka tumugeyeemu? Manyi mundeke nze temunkubya mbooko. Just katugeya tawulira. Si bya just for just kuluno. Bajja kunkuba. Olowooza alina omusajja? Simanyi. Emyaka gy'olaba giri giti? Sisuubira kubanga nze mbadde manyi bebe. Ogenze okulaba? Nga mukulu. Olowooza alina emeka? Simanyi.
Kisakana tunulayo kwayinza okundaba. Teyanzeege. Tuli wano n'omukyalo wakabi nalulungi wa TikTok. Mukyala asinga figa ku TikTok. Mukyala asinga olabika obulungi. Tugenda kunyumyamuko wano atubuulire ashegenze etya abaana mwebale nnyo muwagira ku TikTok mwaguze tiketi nazirabye. Then tugenda wetako kona wali byonna bitunnyonnyole. Ogamba otya? Nze sebo ogamba otya sebo? Weyanjula nnya nnyinza oddi wabya? Amanya gange nze Dush Catherine Benon. Dush Catherine Benon. Mukyala Nsubuga. Dush Catherine Benon mukyala Nsubuga. Nsubuga. Obwedda wenjagala okuwulira. Nsubuga ali atya? Ali bulungi sebo. Akkiriza nojja? Nze omutesitesi. Sebo. Kati tumulabyeko. Ali busy. Tumulese waka? Nedda sebo. Yes. Omulese agenze kukola? Mbadde njagala eyo tuveeyo. Yes sebo. Sooka omugambe abugamba mu nga tuvaayo Nsubuga. Kwagala nnyo. I love you so much. Ulira love. Nsubuga akwagala nnyo. Atugende ku gwo mutesitesi omukulu. Ashe etambudde etya era okutwaliza awamu nga gwo mutesitesi. Sure, etambudde bulungi being the fact that this is our first show. So twebaza abantu bonna abatusupportinze. Tweyanzenge. Kabata live show waliko bagula tickets zaali nyingi. Mickey seems too funny. Namugamba ku last moment. Mama peshe abantu banzi. Nandifukamidde kanfukamire. Tweyanzenge. Era mwebale nnyo Katonda we mujje abaddizeewo. Taana pia abantu ebadde etya? Fair. Yeah. Eno yesho gyosoose okuteekateeka. Abantu basuubire ki muddako? Ekiddako abantu basuubire ekirungi kuba leero tulabye ensobi zaffe, tulabye katugenda teleza each and everything. Bulijjo oli muzannyi? Yes. Gana ndi muzannyi ku TikTok. Reason Kush, Vanessa, Duchams, Senga Leila Khalanzi, Auntie Sophia Gombye, ne bangamba Dush. Biveemu jangu eno ndi tata wange omulungi. Pastor Benon Benjamin Mulekezi. Kati obudde buno ozannyira mu kibiina kye kiri official? Luchams Film Productions. Yes, sir. Firimu eno olaba nti n'ogisobola is the way to go. Actually, let me tell you one thing. Njoka tubadde ffe tutunda tickets. Sakoze practice, bampadde script n'ensoma nemanya what I have to do. So mbisobola. Bw'obeera nga wasomye busomye script n'okola ekyo kyotulabye ku stage. Kitegeeza oli wakabi. Nkwataako seewaana nnyo. Nkwataako. Nsubuga akkiriza okukwata mu kiwato. Wemba nenjagala okukwata. Nedda ssebo. Okay. Ngo abantu bamaze obeebaza. Bantu basuubire ki ekiddako? Bansuubira okuba omwana ow'empisa. They expect good from me. Yes. Wali onyiizizza abantu. Era nziramu nfukamire. Ntwala omukisa guno okwetondera eggwanga lya Uganda, the country of Uganda, the people. Katufukamire. Bino byakufukamira. Owaye kamera era bulungi tufukamidde. The country of Uganda, the people of Uganda, Dush Catherine Benon first. Netondera family yange munsonyiwe wadde bansonyiwa naye neeyongera nenjetondera. Secondly, netondera abantu be Uganda. I'm really sorry. Munsonyiwe da, and happy new year to you all. Of course. Yeah. Subire ntino tekiddemu kubeerawo ekyatuukawo. Tekisoboka, tekigenda kuddamu. Emigo Taata gye Yankuba gimala. Taata we yakuba embogo? Kutidde. Mukambwe nnyo kugina emyaka? Yankuba kubeera muzadde. Wano nga tukyafukamidde ebigambo eri mwami Nsubuga. Ebyo mbimugamba mu kisenge. Tumugambe wano kamunga tufukamidde. Tetujja kuddamu musomo. N'abantu tebakkiriza bagamba era okyakukutakukuta. Manyi Bannayuganda boogera. Omwami wange omulungi, mwami Nsubuga, nasobya mu maaso go, nakunenya mu maaso go, era n'onsonyiwa. Kusuubiza ekintu kimu, ebintu ebibi sibiddamu.
Siyinza kwongerako ku bigambo ebyo. Tusonyiire ddala tufukamidde. Tulowooza tudde waggulu kati. Awo wennyini we tubadde tudda. Kati Nsubuga okuguma omutima ayinza okuguma nga ate si omuzaalidde akaana awagamba nkulinamu 5 omusuubizayo ka bebi oba babebi. Abakazi abalungi temwagala kuzaala. Mukwano nina abaana 3. Nedda tubeere siriyasi kati. Bannaye ndi siriyasi nze seegaana zadde lyange. Wazaala abaana 3? Nina abaana 3. Nga wabajjawo wabayisaawa ku luno olubuto nesigala bwe ruti okozesa birungo ki? Katonda yabadde mwene ensonga. Nga Nsubuga. Leero kati ako katulimbye. Ako komba nkabalumbe naye kyekyo. Ogenda tutuwaayo 3. Boka? Nkutidde. Annange laavu gy'olina. Kati ate situse buto. Munkwata sikaaba. Mukutteko bannaye mukyala Nsubuga. Obadde obuuza ki musajja? Yatuuka atyo wa Cephco. Ani? Watuuka atyo ewa Cephco. Cephco yakulunga kuba teki. Ani? Watuuka oddi ewa Cephco. Bannaye mukuume keeki yange. Ani? Oba erinnya tokyalimanyi. Twalabye omusajja kati ayimba buyimba bwa nnaku. Bannaye mwebale nnyo bantu bange kujja ku show. Bakugambye okime ebintu byo. Cephco yagambye okime ebintu byo. Walekayo empale empanvu akaleega naye nga sireega. Walekayo akataasa ebikopo. Gwe nabiwa yeemanyi ajja bikima. Tetubyagala nabyagala kati ate ndi ku sayidi yo. Tetubyagala bitwaleke wa Cephco twabirekayo kati tuli wansi obuga. Si bwe kiri wamma? Nyo. Nyinza okwegeza ne banvuma nze kanga tobiri. Tebasobola. Tuli wansi obuga era mwami Nsubuga nsuubiza nti nno tujja genda ku wansi obuga mubuuzeeko. Tayagala kamera. Mubuuzaako nga sibya kamera. Nedda omubuuzaako. Kachumbaali tugende tumubuuzeeko. Nedda mukwante twetaaga kachumbaali mutusaasire. Kale wate wabadde mukyala Nsubuga akatufunye omuzannyo omukulu. Owaye omuzannyo omukulu mu muzannyo guno omukyala omuwanvu ennyo kati yobanze nfukamire nkubuuze nga nganjize. Manyi nti eno kamera gy'olimu yange tontyobolera mu kamera yange. Basonyiwa mukama wange saa zino oli mukama wange. Tugamba otya? Sigamba. Bigenze bitya? Bitambudde bulungi nnyo. Nze sirimba bantu. Tolimbye? Abayimbi mbalabye. Sirimba bantu. Nkugamba nti ono aba yeye. Nkulabye Little Boss abadde nga surprise obadde tomusuubira. Saasuubirako nti Little Boss ayinza okujja ku show yange kubanga saamuyita samuwa invitation siina kye nakola. Obadde olyawo ng'atuuse. Nyinza okulaba nga surprise eyiika buyisi. Sikitegedde. Oyinza mugamba ki? Little Boss. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much, Little Boss. You've really surprised me. I did not like also like I'm even out of words. Wow. Gwe luba wakola ku nsonga zange nkyali mu interview wano tebagira. Owa. Abantu basubire ki ekiddako? Abantu. Tulinayo extra shows. Naye maasawo tujja kuba tubagamba we ziri. Tujja kuba tubagamba we tugenda oziteeka naye katusooke tuwummulemu. Ne badde struggle nene nnyo. Luli nakola interview n'oŋŋamba olina omwami abantu adde bamwesunze tebamulabye. Ate Little Boss temumulabye. Lwaki munsalako omugambo? Little Boss temumulabye. Ani ayimbidde Vanessa akayimba? Ani gwe mulabye? Little Boss bye bbaawo. Sumulula osuna. Mwamujja buzi ku Valentine. Mulaba omukwano ogusinga wano. Basweet. Mugambo Little Boss. Ate wali kyengenda mugamba naye nga tujja ku Valentine tumuwagire. Weebaza abantu abakubeereddewo. Sigenda kumenya linnya naye abantu abambeereddewo mwebale nnyo mbeebaza nnyo Mukama abaddizeewo
buli akute mu nsawo ye n'awagira Vanessa neyanziza nnyo. Sigenda gamba nti abasente bweziti oba bweziti, naye buli atodde n'abatodde ku lasti n'abakyatoola waliwo oli ng'agamba Vanessa nze sajja ku show ne kankuweeyo soda ogenda osanyuke. Bannaaye mukama wa buyinza mbaagala nnyo, mwebala nnyo. Sisobola kwerabira omwami gwe bayita Jonjo Fashion Factory. Thank you so much. Ye yanfudde smart words. Ali ku Namaganda Plaza level 3. Ate ng'eno studio ogiraba yagitungidde mu lunaku lumu. Simanyi era yabipimye gwe obibuuza. Era nga wondaba ndi kakyala katono, zino teziba fuuti. Kati yatungidde mu bakulu mu baana. Golaba nnyambadde ki? Bannaaye ebibuuzo bibe bitono naye nga omwami oyo ye yannyambazza okuva ku kigere. Ndoze nga tomugiraba. Engato ogirabye? N'engatto okuva ku ye, essuuti, input ne kooti. Tobanga otaddemu n'akaleega. Bwe kabaamu nakyo tekirina buzibu. Asangira ku Namaganda Plaza level 3 ne 4. Ne ku social media ze konna kwali Jonjo Fashion Factory. Eyankoze ka makeup bamuyita Romeo Faces. Romeo Faces? Yes. Asangibwawo? Kwali ku TikTok, ali mobile, bwogenda ku TikTok oteekamu Raven. Akaviri nako kamaanyi. N'akaviri kamaanyi. Ye yakakoze nako. Wala lwakuba buddugadde nabukoledde wa Peps Nose Center Makindye opposite Barracks. Yankoze obwala. Kugamba ndi so positive and very welcomed. Show nebadde ekwatagana ku ki? Theme y'omuzannyo guno oba screenplay gy'olaze ebadde ekwatagana ki? Obadde ojjayo message ki? Badde nzijjayo message y'abooluganda abakumpanya abatakwatagana, naye nga oli ne wabanga muganda wo nga teyasoma tekitegeeza nti olina omukumpanya otwala emmaali ye. Naawe kola nnyo. Ekitega ebintu ebyo mwebiri tuzanya nnyo ku life y'abantu. Ebintu ebyo mwebiri so baswiti mukole nnyo mulekerawo okutwala abantu ebintu by'abantu abakoze ennyo. Nekira aba step mother bane mweyiseeko bulungi. Toyina kyovaako. Omwana oyo muyise bulungi. Toyina kyovaako okubanga omuyisa bulungi ng'abaana bo oyagala babayise. So ba step mother baffe bambi mutukwate bulungi. Okitegeera? Teyanzeeke.